Yep. Regi chali wangu mukwano gwange. Ate ayina ekinjawulo ekirala nti mukwano gwange naye ate ayina olulimi lwayimba oba lwayogera nti lwesobola ki lwesogera nti nga kwamba kiina impact oba kyamaanyi okukola naye oluyimba nti olulimi lwanjawulo ayimba awoomesa olulimi olwo kubasinga dduwoomesa kati Regi nemba nga nina okukola nekola bate nga naye amanyi nti no Bafana ate ye dancehall program okukola ensolo ye yali adda mu studio ewati on wali eri Munyonyo side so bwe navaamu n'ayingira mba nkyali awo ngera buli vibe nga bw'omanyi ali birala lifestyle ye endala okitegeera ebintu byakola birala obulamu bwe muntu ali soft muntu amaloboozi ge bikike so nga tukwatagana nga bw'omanyi era bwe ndagira nalina bweru nekuba ng'agira nti nesoka nenfulumizaawo kati erijjukira nze okitegeera mpisaamwe kati nenfulumya nawulira naga bannange rasta kogondi nedda bane rasta basi bane nogitira nenga yali freestyle kati nengera tene ba freestyle so kati akayimba ne kagera ne kabanga kalungi so big up ne sofa batu nyimiro n'abatu wagala mubale kwagala kayimba ko maibu mwongere tuwagira bya ddala yes yeah eri insta abantu njagala bagamba nti bebale kwekoma okubanga bali balamu batwala obulamu bwabwe nga bukulu nnyo kubanga buli lwoba omulamu oba olwana kutuukiriza by'osuubira okutuukiriza oba ebirooto byo so mukuma obulamu bwamwe nga bulamu muleme kukkiriza bintu bye balimbalimba kufiirwa bulamu ate obulamu bwe obufiirwa kibi nnyo okugenda gy'ogenda nga bakubuuza legasi gy'okoze ku nsi gy'obadde nga tewali nga legasi gy'olina ndala so mubeere n'ebintu ebyaddala ate era abasiibi mwebale kusiiba ekyokusiiba kikulu nnyo eri eggwanga kisumulula ebisibye twanifuna n'abantu kugamba ebintu byonna ebimu ebiba biganya bisumula okuka batasobodde kusiiba nammwe era musiibulula abasiibye gamba tusobole okuba nga ekintu kya ddala nga bwe batosobola kusiiba osiibulula asiibye nekiba nga kikwatagana ng'amaanyi ge gamu naye nga mwekuume abaana bo bali ku ssomero twabajjayo bali easter mugimanyi sige mazuukiro bane mukkirize tuzuukirire wamu n'amaziba tuzuukirire wamu n'obutuukirivu obutuukirivu buviira ddala ku mitima gyaffe teri ddiini etasomesa amateeka 10 amateeka 10 n'emitima gyaffe gigamanyi tobbanga toyendanga towaayirizanga tewegombanga mukazi w'abandi bingi biri awo amateeka gali 10 ganoonyereza ekuba ogatambuliramu gomanya oli kumpi n'amaanyi oli kumpi n'abavumuzi oli kumpi n'abakola ebyafaayo oli kumpi n'abantu balina okwebuuzaako kubanga ebyo ebintu abantu tebasobola bitegeera nga toli wa mwoyo so mubeere bamwoyo mwagale Katonda ate mukimanyi tukyakyusa mbeera obwavu bungi mugumire mu bwavu embeera ekyuke tugirwanisa ekyuke muwagire enkyukakyuka y'okukyusa embeera y'okuba nga mukyuka mbagala nnyo bigapa ne safureda of course David icon oba David legendary oba David nze nyiso David oyo tatanyogera manyi Lutalo oyo tayogera by the way Lutalo yalina engeri gyali ali disciplined okubeera nga ne bwe kibange ekintu kisaanidde okwogerebwako ye takikola ki takyogera kugamba musajja wa akuuma ekitiibwa ky'omuntu oba omuganda oba omuntu asaanidde era Lutalo oyo y'omu ku bantu abali mu bulamu bwange bennenyumirizamu abali bangambyeko oyina ekintu kyokola oba kyokuba naye Mukama n'akuyamba abantu ne bakitegeera lwasi ekintu kyokuba kiri kyamutawaana nnyo era nze nali mbaddeko wansi wa David Lutalo nga bwe tutuuka abantu angamba leero kuba keyboard ayina abayimbi abamusombwanga ng'akoze ekibiina najja nga ssente bazibbye sijja boogerako wano naye nneewunya okulaba nga byonna byayitangamu nga yafuba kulaba nga bandi eyaz ekola ki ebeerawo twagendanga wala nnyo mu byalo era nze Lutalo y'omu ku bantu abasooka okutwala mu byalo nentegeera nti ekyalo bakola drive oba babeera bwe bati oba bakola bwe bati so Lutalo mu bulamu bwange n'eri abampagira njagala bagamba Mukama amuwa omukisa musajja wa kabi simwinaako buzibu lwakabanga obusembayo
just mbagaliza birungi mbagaliza Easter eyessanyu ya ku Sunday Easter Sunday mugimanyi ya kulya kimere kunyumirwa kubeera n'abaagalwabo kubeera n'abantu boyagala kusanyuka naye temusanyuka bubi mwekuume mwana babaana ba mama mukimanyi firimu eri awo amagezi gegaliko kati teri muntu agenda kukuba kibooko mukola bino oli bantu kubanga kibooko teragenda kukuba kibooko mbundo okola empisa kisinga okusoma empisa zikuyise wantu omuntu asome watayita kati nze nkubuulira nti kuuma empisa tusobole okubanga obulamu bwo butuukiriza ebirooto obanga bujjawo ensobi ezakolebwa abo abakuzaala bwe baba bazikola naye nga mbagala nnyo tuzukire wamu ne Yesu Kristo tujjewo ebikyamya tukole ebyafaayo Miriam Ziza Bafana Kasendo Richard Gamani ate nga ne musajja wa ddala njagala nnyo Obuganda ate Ssaabasajja Kabaka wangaale rafaya Yasabu ugamba otali ndi stade Kyekiro olwa dini mbadde ki oli wa dini ndi wa dini ki nze sina dini sina dini Easter ng'eno njenyumirizaamu koza abantu abagiwa respect ebakolera abali mu kyalo bagenze kulya ku ssente zaabwe abala basigadde Kampala n'abakoledde mbali mu kukoleramu season ey'abantu abamu okuspendinga n'abamu okola ki okusavinga ngabo omuyimbi kitegeeza ki eri festive season abayimbi tukoleramu nnyo oku Easter Idi Christmas Idi Mbaraka Idi Mfitiri tukoleramu tata nsiibira ddala naye kakati nasiibye okunywa amazzi nasiibye okwogera n'abantu nga baŋŋamba ebintu ebitali mu makulu byonna nabisiibye sibisoogera n'abantu baŋŋamba bitali mugezi esebo bajja kwebuuza ki ekiyinza okunyiiza n'ogamba naye amazima gali ekiyinza okunkulako waya byonna basobola obyogera basobola okukola buli kimu omuntu avula maama wange yayinza okunkulako waya kyekyoka mami wakubanga avudde wala nange anti dadi taliiwo kalisa asoba muwoleza kuba yetaliiwo naye kati maama wange bwe bulamu bwange yayinza okunjako nsobola okulwanirawo nga sibuuzizza so ekyo kiyinza okunkulako waya naye ebirala ekitalina makulu sikyawa makulu ekimbe ekyala ebimbi ebikyala byonna byamaanyi Kampala nedda baba Kampala ine ebimbi ebyamaanyi bikyala byonna byamaanyi bonna mbawa respect ona bamaanyi nkugambye kinywaji kyamaanyi kikalo kyamaanyi kishiba kyamaanyi kikirwema kyamaanyi bangi sisinza kubamenya kubamala bonna bamaanyi Kasinga leo mtu anagamba mazima gali abanina bannange mwepikiranga omuyimbi munno abo abanga nepikiranga jjanga twemala eggoga otuweyo message eri abayimbi eri abaana nga babenyumirizamu era bagakukeyo kimuli message jinyizo obawa kwekwasa Katonda bukyerabira Katonda gyakujje most of the times bwetuuka mu butaala wano waggulu twerabira gye tuvudde emabega yaffe oba mu kyalo oba abantu abatuyambako nti nga bw'owulira mbu gwonyegere yali kusambe nti n'otuuka mu maaso eri ate abakubeererawo n'obeerabira so balina okuba nga beegendereza bwe bakwasa Katonda tebasobola kwerabira muntu ababeereddewo so bateeke Katonda mu maaso mu buli kimu kye bakola buli bw'owa Katonda respect ogenda ku respectinga buli omu wanyisebo tata wange anti twazze kwogera ku music simbaga bwe twakumbaga era nja kuweereza receipt kyabuntu anti si kyabuntu kakubula obudde twogera ku music tuva ku performinga Sanyuka TV yakola ekintu kino buli lwakutaano mujja kuba mutulaba ku byalo byammwe tujja batuukako Sanyuka TV temukyusa dial mubeere ku Sanyuka TV anti maama byenjogera naye saa byogerera ku kamera bya maama wange nange naye maama otuva mu respect emboozi yange ne maama ibera yange ne maama kati ebyaffe wano byaffe wano wali agadde mukyala afaanana ki obudde taata wange wadde akunfunira omukyala mbadde saagala kwogera ku byabakyala twogere ku music kubanga kyekiri mu maaso saabagambyeko nnyina manager bamuyita Waiswa era musajja ali mabega yange Waiswa yennyini oyo yennyini gwotegedde tuli wamu netambula wamu musajja w'amaanyi era babagala okubuukinga bonna nga mwine namba ya Waiswa mumukubireko naye nga mbagala nnyo neyanziza